Yes, okay. Divine Screen Pictures tugenda maaso atenete. Antu kuletedde endala yino. Tulabye nnyingi nyeze dogo. Firimu nyingi zetukutuusizaako mu system ya Ferrado ya Lodies Corner. Akatukuletedde endala yino. Ono musezi wamala ebifi atasuula gumba. Bw'aba ayiga omuntu abanga alabye enjobe. Basooka kukalirira kabanyi. Obwana obutennyama yabwe beeserera. Abakulira omulabye. Tukyalengera kalango leeta enva. Oyagala okulya musezi muno obuuka n'ekikolimu. Tukyalengera kalango. Ekyatuta omugenzi aba akyakyogera. Omugenzi si mwetegefu kuziikibwa. Firimu yino batwala balamu peke yake. Abakyala no babaagala nnyo. Ebbere balisiikako likola enva. Ulira firimu. Losi yennyene. Omusezi bw'abago batagala kola losi n'akamu. Nga tannawuta ku supu alimu kuwonga awulira bubi. Hapana. Sijja kulya muwogo nga muluma. Tukyalegera kalango ka firimu eno. Antu gikutuusizaako bulambalamba mu zonna z'olabye eno tonnagiraba. Nga bw'otegera Uganda katukuletedde ekyenjawulo ku byasooka. Mayiti ezize entamu. Side vaayo. Waawe! Mama. Tabu yennyini. Nze nja kukulya kozitoweko wewuke. Nkusekeredde. Seba mwadda mu ddiini muli mu ddiini. Mwerabidde nti tuyina enva. Oli mu kika ky'abawuuso ogaana okuwuuta. Ojja kitegeera. Okuva ewomuwandiisi Nakinkusowa ya Victor. Tukutuusaako firimu yino. Abasezi mu kweberera buli mulamu aliwo aliibwa. Yangwa tugende ekyo kigwe. Tukyalengera kalango. Ku mulundi guno baagalani. Baakumulya naye byonna bigenda kugwera mu firimu emanyikiddwa nga Mmegenya. Bannange temugira. Temupapa muzibirize tusabe. Kumbe n'omufaaza asabira omugenzi. Yali muwuusi. Tutamayiti. Omupatiri agenze ne gaali. Omupatiri agenze ne maali. Eno bagiyita Mmegenya. The Cannibals Will. Eri katale sawa yonna mu system yaffe ya Lodies Corner Publishing. Can I tell you a simple story? I have a sister. She escaped from home and came to Kampala. How I wish I can have you one more night. Can I take you to my home? You start up with your journey tomorrow. I don't trust men. You're such a beautiful lady that every man can desire to sleep with. How goes to your place? Just my boyfriend. Just come and enjoy me. You know I'm tired. I know. You look like a devil. I'm going to make you a billionaire in just a few weeks' time. But who are you? Eno tugitandise Nankunda Sarah. Tumulabe mu firimu nnyingi. Filipo mwana w'abandi. Ekyatandika Kasire John Boss kakomyewo. Kyeyune Ismail. Ekyali ntandikwa. Nagambye negenze mu Uganda Film Publishers Guild. Project 3. Era nga muno mwe muli MK Video Center ku Majestic Plaza Level 5 edduuka liri namba 8. Perfect Videos ku Yamaha Center. Blaze y'omusanga ku Zai Big Boys Videos. Maryland Videos Kawempe. Ne Investor Enle. Lodies Corner Containers Village.
Venus Plaza. Sekatawa Siraje editor wayo. Filipo Mwanabandi ye producer filimu eno. Songa ate director of photography ye Sekatawa Siraje. Nankuda Sala, Wela Fair, Salimatia, makeup artist. Nakato Ratifa, locations manager. Filipo Mwanabandi ya yiyo Rugero. Lutakome tone nebusura Rafael beba director bayo. Ekyatandika kakatandikidde ku boda wali wajja ku boda musabaze ekyali ntandikwa tuli mu Sakala ntandikwa firimba giyita Walumbe batto mukago bali kati owa boda abajja ogenda okwetegereza boda emulemeredde boda tane mulemerera oli musirwa nkukuba ekigwo nakusasudde ku nkuba kigwo oli mwamagezi muzayi nsonyiwa naye mpulidde nga yetise ensawo ya lumonde ani gw'oyita ensawo hani gw'oyita ensawo omudereva pikipiki emulemeredde nakuba muzeeyo ekigwo onaakutwale wali weetiseeko omuntu kale azitowa atera kuba mu kiro 9 nga muntu nga mafene ng'ali mu kiro 9 n'azimusabeze n'azimuddiza muzeeyo azitoba ng'ensawo yakase saagala kummanyiira muzeeyi nga takwata nsawo alina gyava kyeyakola nga gyafune boda endala muzeeyi bw'azitowanga nsawo yakase wamantwala baana bavuga piki ziyuuga kirabika bavuga batamidde baleka basula mu birabo gira tulabe wamma oba tugenda ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso gwe piki ebadde ki kanda baba mulimu amafuta wanywedde parafini yakakulwa muggo gasiya muzeeyi tonvumira ku piki yange vuga piki nkusasule bamanyira batontwala mbulira muzeeyi va ku piki vaako tolemera ku piki yange gula piki nziza yakolugutaddeko nezikira stupid bannange abaana b'ennaku zino mwabaki abaana abatakyasasira bantu bakulu abatasobola kumenya nti gino emyaka tegisuulwa ini oddamu munonzanyirako saagala kuddamu kunzanyirako owa boda nakwata piki gulaba atanja nago kukola stupid owa boda nakyusa kadde ku stage naye ng'ekyamazima owa boda yazze kukola kyokka we twogerera embeera yekyanze tetumanyi lwaki muzeeyi buli amutuuza ku piki ebyo byebibaawo oli amuvuzeemu katini okumujja ku stage omutuusa awo ne bakuba ekigwo asoose mbu simanyi muzeeyi azitobwanga nsawo yakase kati ate ono omulala piki negaana okwaka muzeeyi aliko ki bamukubye ekigwo ku myaka gye omubiri ogwo guba sigusumbuyibwa ku myaka egyo musajja alinajayo ewalula mpolampola ng'akwata nsawo oba avaawa gyava n'ensawo ye Mukama Katonda yamanyi ng'akwata nsawo alabike nga yeeyongerayo muzeeyi ono tugenda maaso n'ekifaananyi efirimu yaffe ekyatandika butandisi nga muzeeyi yeeyongerayo nagambye egenda mu Uganda Film Publishers Guild katuba tuli awo ate waliwo asiba embuzi ku ttale yekyayune Ismail oligina n'emuzi kati ate eno waliwo gy'asooba ndabe mutaka asiba mbuzi eri waliwo asooba amubala yekyayune Ismail mwana mulenzi ono ogenda okwetegereza ono omwana azzeemu okusooba mwana omuwala abawala b'ennaku zino omuwala omuwula balagavu omuwala ono anyirira efirimu ekyatandika butandisi omuwala anyirira abawala b'ennaku zino yambala bulungi n'anyirira n'alabiriza omulaawe alabiriza atunulanga ennyota baasi obadde okimanyi nti waliwo abantu abazaalibwa nga balinga abaliko ekikolimu omukazi olaba kyakoze mulimu abantu nga y'okuloga tebamala kumuvuma kati atadde essanamu mu kkubo waliwo omusajja atuwuna ajja ali kagaali akagaali kumbe nga yeeyongerayo
eyaleese embuzi ku ttale kyalabye ono omuwala lwaki asoose kulabiriza n'abaako kyasuula abantu baluga bannaabwe nga tebabavumye nabbavuma kyeyune Ismail efirimu yaffe ekyatandika butandisi kanve wano buuyo nga yeeyongerayo omanyi bw'oba osanze omulogo ng'aloga tolina kulaga nti omulabye kuba naawe ayinza okuloga mpozi ng'olina kyeweesiga kali muzeeyi yuno muzeeyi bwajja ajja yeeyongerayo mpola mpola kati kuba ali mubala agenda waliwo eyamusanga kweni muzeeyi mwana wange ntwala waka ono yali mutabani we mubiru Akram origino names muzeeyi ng'atuula Salimatiya origino names tuli kubasita muzeeyi nga leero ozitowa bulijjo amusobola ye complain yasoose ne kuba boda muzeeyi bankukulule bukuluzi naasobola okuvuga n'akuvuga gwe nga beeyongerayo amuzaka naye muzeeyi azze awonyera ekyewunyisizza omwana kati ogenda okuddako ewa kyeyune kyeyune ayina kyeyalabye waliwo ekintu ekijja ng'olugambo naye ng'akireese atandika mu bbala lyakwebuuzaako Maria Chantal tunolera n'agamba nti omuwala oli mulabye ng'ateeka eddagala mu kkubo kigendererwa ky'omuwala ono kiki Freddy nakabuka. Kati ng'amugamba Freddy akabuuse kuba abadde ku ggaali kumbe Maria Chantal eraliikiridde yali njawulo ya Freddy maama ono omuwala ekitegeeza ebintu abitutte ku leve eddako abakazi bw'abanga asubira omukwana n'otakikola afazaali akuloga kati olugambo luleeteddwa Ismail kyeyune Barowooza bamala gaveri ne bajja ne bannange oba abantu baakula batyo ne tandikirawo okuyomba abala beesiba ku basajja b'abannaabwe naye nze nja kuyiga okuloga nja mukuba ejjembe ajja liwulira muve ku buno obuyembe bwammwe Obuganda obusawula butamidde nja muleetera ejjembe Kigali basoba ono n'atyamu egenda maaso nagambye ekyatandika butandisi bagiyita walumbe nga mutta omukago kakatuddeko ewa Fred mubiru Akram origino ne muzaali ne muzeeyi obwedda complaining nga muzeeyi azitowa ogenda olengera eggaali etebuse eggaali labe eggaali mwana gwe naluli nakutuma ne nkugamba ndeetere eccupa n'oyomba olabika onsasudde mwana gwe okuba kitaawe ekigwa ekikolimu n'okiddawa taata bansonyiwe malagala ga lumonde ate gabadde tegannabundula bakagabyala gabamu gwaketemedde ekikata wowe maama eggaali yamukuba ekigwo mubaamu buno obw'obukungu walabye ku gaali nga nkunku efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso muzeeyi agenda okulira atali bulungi waali tali bulungi kiki tali bulungi n'akamu tugende waka ng'amugamba munange weetereze weekuŋŋanye tulabe nga tweyongerayo weekuŋŋanye tube nga tweyongerayo kwata ensawo naye muzeeyi eno piki yasoose neyimutabukira era abavubuka ne bayomba nnyo ne bagamba muzeeyi azitowanga ekiki kase n'owookubiri piki olwagituddeko teyayase muzeeyi abadde avaawa alina akasawo ke wuyo ng'ajja n'akagaali omwana ku kyalo kuno adde nga bavuga n'eggaali z'empaka tamala gakubwa ggaali bigwo naye eggaali emukubye tugenda maaso kakatuddako mu maka g'abatankuufu manye ebintu by'ekyalo bizibu okukola kuba kwa ssaawa teri muntu alirakisinga nga wasakala kuba akeera ku munimiro zigenda obera ssaawa 4-5 ng'avuddeyo kati ekisigadde kuba kusogola mubisi kulya ku miyembe menya bikajjo mpozi n'okuba ku ffene kati ebyo ebiggwa baba matatu bali matatu maka gaago Lutaya! Gendo oyita Lutaya we! Lutaya ani abagamba okkeera matatu tubadde tupoyeseza maama ani abagamba opoyeseza matatu ono yagaguze
galete mama ne mama tuyingirira matatu gaffe kati omuntu taawumuleko ye Ruwanga Julius original names kati ng'amugamba onziramu gwe taata oyagala kweddiza mirimu gya kitaawo kale jangu wano ngambe nga kitaawo gulabe abalenzi omulimu gwabwe omukulu bakakulabika ni batya abantu bw'oba totya abantu ojja olayika oyagala kujeemera maama efirimu egenda maaso maama ng'akwata kubo kweyongerayo asooka alaba abalala yabatumye enku wanji mama waliwo ali mukamula obutunda sengejja butunda bwa taata manyi taata balina omuterereza akatunda gwe genda obuwooli maama wo bano abasajja bawulira basemaka abana abakazi babiri mu nju emu baawula bisenge oli munange maama nedda mutwalire oli nnyoko waliwo ali amaamiddewo mamagi kali maama muto ali lubuto gwe bagaye gwe babatwalira obutunda yababukamula atusiriwalirako wano efirimu egenda maaso omuntu abonyeebonye n'ali olubuto tebamu saasira baana bangi nnyo ewaka wano mulimu n'abala luwaya omanyi abasajja bedda balinga bagezi toza mukazi omu bw'ozaalamu omu oyinza okulaba ebyana nga biringa lino gwe lwaki muno omukuba lwaki gwe naawe onkubye ate onkuba kaala naye onkuba ebbeere lwaki muno omukuba ankubye alabika mukulu mu ndabika naye muto mu birowoozo nkubuuza tukula ekikeera okubeera wano kuleekaana buleekaanyi abaana balinga be bazaala tebatuuse bintu nno nabyo by'okuzaala bino Katonda ayamba buyambi abaana ne babeera nga bamulamwa bamatinyi ne baliirawo bwe baliirawo ne bakugamba tobijjaawo nenda bijjawo efirimu yaffe egenda maaso olwewalibadde oteekana wansi owange jeeri emmere eyite tenajja ekola ki nyama efirimu egenda maaso njagala mazzi nakiganda teekawo olweyo njagala mazzi jeeni nkugambye mazzi mubeereku ekyo mulwana laba ekiri ku baana kyokka ndekeddewo ekidomola ekitonya ekinene babatumye ku luzzi nga beeyongerayo maka gaago efirimu ekyatandika butandisi bagiyita Walumbe tutte omukago nakatuba tuli awo nga bannaffe eggaali kasita bakubye ekigobo kye basazeewo okukola kwe kugyesonyiwa givuga baabano n'omudereva waayo yawenyedde kizibu nnyo gaali okuba n'otawenyera kuba kwe gaateyina shooko buli kinyoba okifiiringa eggaali kwe gamba yentambula ekyasinza okukola omubiri masaagi kati kumbe gano ge maka ono yennyinimu yakadda abadde alina olugendo lwe yalazeeko yagenze kulekani anoonya embeera naye embeera tebadde nnungi akomyewo omukulu alina entebe ye y'olugalaamirizo mwe yatuukiranga atuulako awo mu kasiikirize si byotyo sebo kulikayo munnaye mukwano nambuuza akamulamusa wayenga muwe kikinga muze muwenyera tufunye obuzibu awo omanye ebintu ebimu byaswazanga kusinzira omuntu ng'abinyumizza kati ono teyagala kukinyumya akagaali kyekabakoze kali ng'atuma kiwola kye bagende babe nga baleeta ebyokunywa munanga asooka aweereza omwami efirimu yaffe ekyatandika butandisi ate nga tugenda mu maaso nze yaba atudde bamuleetera akatunda naakebera kasukaali babe nga batwalira muzeeyi akatunda mubikkireko munnanga omukulu olina omuwa ekitiibwa omwana aleeta aba aleeta genda okulenga maama nyaba waawe ensawo egewuka ensawo yiye eri mu kuzunga ensawo eri ku paatulo ensawo ebadde ku paatulo ensawo ebadde ku paatulo etya mwana kikigwe ensawo eri ku paatulo taata nagiraba agirabye lindako ensawo yiyo ensawo eri ku
ne munonya mzee obadde awenyera ne toyinza mugamba nti kati dduka gwe soko je mzee ensawo yajagala mpereza tulabe gwe nedda tokwatako wamma kiki ate gwe nkutuma ndi kitaawo njemera genda osumulula tulabe yanguwa loba tata mwama mwana wange nedda gwe mwana gwe nze nkuzaala oli nnyoko twali ffenna kyamu yiyo yina nsawo labe tabu saagala kumanyira kati muzeeyi balina lubaale w'ekika nga bamuwummuza nga bamubikka ne bamubikkula omanyi lubaale w'ekika nga oyagala akusumbuwe mubikkule efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ensawo gye tulese eri ku ttaka ate kati ekajjadde muwanga abaana babakanze kunkumula ku ndege ebinge bitutaye muwanga abaana babakanze kunkumula mu ndege ensawo nga yekyanze swagala muzeeyi nga gatandika kubayita jajja muwanga bayita muwanga abeeko kyakola saagala situagala kyekiri mu nsawo saagala ebyo kati muzeeyi ensawo enegere nga yalugezigezi kyakoze kwe kusooka ogiruga erimuuki ayagala nnyo gwe mwana aliwa gwe nagambye ajja nsitulireko jangu zipu ezitoye jangu tusumulule muzeeyi mugezi ku myaka gy'alimu alimu excess naye tayagala kuyingirira mitawaana asindikayo abato mbu be balina embavu asindikayo abato kati nga tayita mutabani we ensawo eno erimu ki ye muzeeyi yabadde avaawa n'ensawo sumulula ine taata sumulula ensawo nze kitaawo ne taata naawe lwaki nze akulembera taata kulemberamu oyagala kitaawo afe gwosigale yangu nze kitaawo nze nkugamba nze ndagira gwokola kye ŋŋambye sumulula sumulula naji kugambye kusumulula kusuula basi saaga n'okusaaga ensawo ebadde muki naye muzeeyi alina kyatayogera ensawo ye wandibadde ogitajukira twatandise naye ng'ali ku boda n'ensawo eno yonna gye yabadde ava mukama yamanyi efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso ng'aleeta nsawo agitya kyonna sawo kindu bannange embogo obadde yeeyiringita muzeeyi siga wagitaddemu embogo evuddewa nange simanyi omusoga agamba tiidi simanyi musawe omwami ono ensawo eno yagijjeewa ogenda okujjamu emboga kumbe mulimu ne sente oli musiru obadde nga otyo sumulula kiva tokwata ku sente oli wano emisambo gyatugabudde dde okwata ku sente mwana maddu muzeeyi raba amaddu ga sente muzeeyi amaddu ga sente sente nze nzitereka ate olaba obedde ensawo bano misambo gya wano olabye sente nagambye ojja gisanga ku Lodies Corner Container Village Venus Plaza MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 Perfect Videos ku Yamaha Center ne Blaze Videos ku Zai Plaza edduuka liri FF16 Big Boys Ndugu Videos Maryland Videos Kawempe ne Investor Enle nabagambye firimu eno
ojja kulayika ndi ekutuusibwa ku library ezo ze nkumenyedde kubanga eri mu kye bayise Uganda Film Publishers Guild Project 3 ne library gonna agali mu ggwanga kati ng'amugamba abeeko kyatwala Nyangwako. ye muzeeyi sente azisigaza oli alina kyatutte kyamugambye atereke atwale asuule mmanju mubaddemu enkanamu kali ng'agamba omwana agenda muleete ku nnyama nnyama kintu kikulu mu bulamu bw'abantu amugaye leeta ennyama kibadde emboga abadde akyebaza bajjajja bagabudde bagabula bananga ekibadde emboga negyefuuka omutwe ensawo ebaddemu enkanamo n'agiwa omwana agenda agisuulemu tonoolera fferemo we ekibadde emboga sikangibwa ndi mwana wa misambwa ndabye misambwa nze tebakyakanga okangakangani gwe toyinza kunkanga gwe muzeeyi n'asembera laba okwegumya yatidde dde amakulu gali nti sente zetadde mu nsawo zibadde mu nsawo eno mwabadde emboga eyafuuse omutwe ngulina kanga balala kulina gwe oyagala kwasimula kunnemya sente jangu muzeeyi n'akwata omutwe saagala ng'afuna nkumbi ani gwomanyiira n'akafuna sente otandika ye Matiya Sali oligino nemuzi firimu nyingi zetumulabyemu wuyo ng'akukuta mpaka mmanju kiki ate taata ndikanzije ate opa ku kakinti gwenzijja muzeeyi banayinseena erimu ekintu ebintu ebimu ku kibi kye bisinga okukozesa okuleka ne biwamba omuntu omululu kintu kizibu nnyo kubanga omwoyo omubi guyinza okuba gukwetolodde nga gwagala gukuwangule naye kye gukola ku kuteekawo bukodyo kati ensawo muzeeyi yagijjawa kyekibuuzo ngadda manju ng'asima muzeeyi abewaka bonna tebannalaba abaka baguddemu dde ekidumusi ku kino ekyalabiddwako muzeeyi ng'aziika muzeeyi ng'aziika gwe atani yankubye oli mugongo ng'oziika otya ogenda okulira waliwo ayomba ani gwoziika omanyera ani yagamba nti banziika nzijayo ani gwoziika nyini nze nanziisa ani ayogera ogenda okudda wabadde ensawo wakutta omuliro awoza simanya ayina lubaale bamwokezza lubaale obadda gwakozesa okkanga ensawo bamwokezza ebizibu muzeeyi okuva lwakomyewo kyekinjiridde empewo omusana guno agenda okulira empewo emuyiikiranga akadongo ye Kasire John Bosco oligina nemuzi mukoona ddagala ali wano jjajja mukoona ddagala waliwo ekimuyiridde empewo kyabadde tategedde kati aba ali awo obadde kimba abanyamba kati mukoona ddagala ye mugezigezi ali ku kyalo kuno era yawonyanga abantu endwadde ezisinga ezabalumyanga yayina ekitone ekyo Mungu yali yamuwa obuyinza kale nsumula mangu nga sinesu gwe kiki ekyogera mutwe ogenda wala mulimu omutwe nguziise ne gugaana guli muli guyomba lwaki ondeeta ku balogo gwomanyi nze ndi waggulu w'abalogo lwaki ondeeta ku balogo ani ali waggulu w'abalogo guyomba ondeeta otya fazaali wandi ntutte mu katale yabadde guli omwo kati banagaye gwabukamu ne gutema laba biki byolese wangono ng'alaba gaba bambi nzi
Ngamba se munyamba. Jaze wa Mukono ddagala. Nja kukutema tuli ebisirani byo ku mamayi. Muzeyi n'ayuza abadde agenze wa Mukono ddagala amuyambe. Mukono ddagala yagoba mugobe kino kyalabe tekyebeereka. Muzeyi ku misi myaka egyo andeetedde ki? Ayala kummanyiira. Siranga ku mutwe. Gubuuka nga jjuba. Stupid. Leero sikyakoze. Ni mandwa kanzizeeyo mu kava. Neyeggalira. Efirimu ekyagenda mu maaso. Kaakano tujja tukomawo mu maka ga muzeeyi. Bano abewaka bali mu kwetala. Mukyala muto ali lubuto. Kyava agamba muwala we ayanguye okuleka kandi ayuza yeetaagayo ku mazzi. Muzeeyi yazze n'ensawo ewaka, naye ensawo gye yazze nayo mwabaddemu akasente ako yakalaalidde, naye omutwe guli tekyamulobedde kuguziika. Kali maama muto aba ali wano alima asola ali mu kulongoosa agenda okulengera entuumu. Nti entuumu evuddewa? Waliwo entuumu eri wano. Firimba giyita balumbe muto mukago mmwe nga nze siriimu munange nga tajja ogenda okwetegereza. Mutabani we mulwadde ye mwana eyabadde kagaali. Gundi gwe mugenderere ng'obubonero omuntu ng'ovuga eggaali nekkuba ekigo, ekintu ekyo tukiyita coincidence ng'oluzungu bwe lubagamba. Tewaliwo ekintu kijja buzi, buli kintu kyonna ekiri mu nsi kibeerawo lwa nsonga. Kyova olaba omuntu atamanyi asanga ng'obuwuka bwalidde ennimiro yo najja ebbomba n'afuuyira ate obuwuka. Kati ate omusiri bw'atuuka ekiseera eky'okkungula nga byakungula sikuli mpeke, ye n'agamba buwuka bwe bwaleeta obuzibu. Naye nga kiki ekyaleeta obuwuka? Ebiseera ebisinga ekintu bwe kijja sooka otunule engeri gy'olina okuleka ndi ogunjuulamu ekizze, kubanga tewali kibi kivaawo na kibi. Buli wooteeka bw'olaba waliwo ekibi ekiriwo, ate gwe n'oleeta muliro, ekyo nakyo kirala. Ogenda okwetegereza omutwe guli muti waggulu we gwadduse ku laba ekigudde waka, laba ekigudde waka, laba emisinde. Ono yeggalidde, oli agenze jadda, wali wayingidde amatugunda, wali wayingidde kadi muzeeyi wuno yadda. Kakano tamanyi nti omutwe gwamusoose wano era yetwogerera gulidde ewa waggulu mu matabi mu muti. Ogenda okutunula omwana abadde mulwadde kati omwana abadde mulwadde kati. Efirimu egenda maaso, efirimu egenda maaso. Omwana abadde omulwadde ng'eyafedda n'avunda. Wuyo mwana yafadda, mwana yavunda. Ku makya kano babadde bali wano nnyina ng'ayera. Laba omwana yatandikirawo kaaba. Tufuna kyakuyiga ki mu firimu? Ebiseera ebisinga ekiviirako abantu okuba n'embeera ebatabukira kugezaako nnyo kukiita nyambeera nga balaba embeera gye balimu mbi okamala, ne bagezaako bayiye balabe nga bakyusa embeera. Naye muganda wange mbeera mwoli gwe gy'oyita embi ate waliwo abagyegomba. Omuntu nga tonnatandika kuwaalira nnyo by'oyagala obe ng'ofuna ebirungi, sooka weebaza akatini k'olina olage okusiima okuva eri eyakutonda. Muzeeyi ensawo gye yajja nayo tetwamanya gye yava, naye okuva ensawo eno lwe yatuuse wano emirembe teginnabeerawo. Ekyalo ne kikuŋŋaana nga kiwulidde emiranga. Kubona omwami musajja mukulu ku kyalo, era tebayinza kuwulira mulwanga gugudde mu maka g'omwami oyo ne batajja abantu. Genda okwetegereza. Wowe maama omunaku alabye maama. Wuwi maama nze nfudde baddaage. Wuwi maama ngenda kola ntya maama. Ab'eŋŋanda batandika okukaaba. Lunaku lumu mulambo gugudde.
omulambo gugudde. Ye mwana yabadde avuga kitaawe ow'obulenzi. Mu baana abalenzi babadde alina ono yabadde aliwo ng'omugezigezi. Kyokka akyuma alinga yafa omwezi ogwaggwa. Ate ng'afudde ku malya ga misana awo. Malya ga kyamisana. Awunyanya alimba, awunyanya alimba. Awunyanya alimba. Efirimu egenda maaso. Bannyina nga bakaaba. Nankunda Sarah. Origina names. Tugenda maaso n'ekifaananyi. Twagala kumanya biggwera wa. Amaka gano nga gatandise oggwamu ebizibu tetumanyi oba nnyini byo ye yabyereetedde ebizibu ebyo. Omwana wuno mufu. Ng'omuntu bw'anaakeera ku makya n'agamba olusujjasujja lunjiikidde. Olusujjasujja lunjiikidde. Olusujjasujja lumuyiikidde. Tugenda maaso. Olusujjasujja lumuyiikidde n'afa. Batandikira okuba emiranga. Batandise okuba emiranga. Bagakaaba. Wuwi mama nfudde nze. Sikirabanga amala kiraba mama nze. Waawe mama nnyaba nfudde nze kazooba. Mwana aluma. Zadde. Baana kibayisa bubi nnyo naye nga nabagaye mugoberere ng'obubonero. Ebintu bibeerawo mu coincidence. Oli atambula, bw'atambulira wakalu omusana gwaka n'aserera n'agwa. Mbu it's a coincidence. Abantu ne batamanya nti abantu bali mu dimension 2. Naye abasinga batunulira nnyo dimension eno. Owulira eya physical untangible. Laba ono tabe wakuziika kadi bagamba tebasobola muziika ono n'engeri y'omuzinga katumwoke kuba envunyu nnyingi. Tumwoke bwokya katumwoke bwokya mwoke bannange muyiweewo mwoke kadi kumbe Isimaali engera kyeyune Ismaili origina names. Ono Fred abadde mukwano gwe nnyo era ne ku mulundi guli yajja n'agamba munywanyi we nti munnange nina omuwala gwe nnalabye atega eddagala alabika ali mu kuloga Fred amukole ki amwagale naye ki ekiyinza okuva mu kino yafudde. Dagambe ye Mubiru Akram origina names. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Nga bakoleeza muliro. Nga bakoleeza ddiro. Ulire emiranga. Wano adda tebokyangako muntu mu famire eno. Leba muzeeyi ate yakaaba nnyo kuba mirembe mingi gyayiseemu akaabye amaziga akasuwa kakalira. Omwana we bamwokizza. Ng'atudde obuzibu buno bwe buvudde nsawo. Ensawo yafuuka ensawo. Neribaamu emboga nebaamu essente nemubaamu omutwe n'ayagala okuguziika ne gutaama wetwogerera guli mu muti mu lujja wano omutwe era nga gumubuuza ayinza atya okwagala okugumanyira obwenkanidde awo ensawo eyo naye ensawo yavaawa kuba tutandika bode muleeta egamba azitoye muzeeyo kubanga azitowa nga kilo zakase oba ensawo 2 ezakase ne bamusuula. Efirimu egenda maaso twagala kumanya biggwera wa
bagiyita walumbe batta omukago oluvannyuma ennyo ekyaddira kwali kungubaga uji babunywedde naye ng'ennaku ebaluma muntu n'alwala omusujja ate bantu bafa ne bamala n'ennaku 2 naye ono n'afa n'alwala omusujja eddakiika 2 ate n'atandika okuwunya laba mukoona ddagala egenda maaso abasinga obuugi bwabalemye naye laba ono bwatunula naye yandifudde naye envunyu ezenkana ejjuba omuntu kyafa n'akola envunyu ezenkana nyongeramu ekikopo nfuna agakaaba owange ononywako kwata nkoweeko manye abantu bwe bafa naffe tufuna kyokulya baamu ababa tebali nga w'abaana nga bitalo tuba tulya nga waliwo azze okungubaga zube munange mama abaana nga bitalo munange n'abakyala bitalo kyo mwana wange yafuna mama mukazi wattu nga kibi mama kikazi kyattu omukungubazi bambi asobeddwa eno baba obuugi babunywa abakuugi bawuuta babuulira bizibu byebyo mukulu munaye kitalo naye muzeeyi alina kyatayogera nti yamize emitwalo gy'essente gye yazze mu nsawo era tayinza kugamba bantu nti ensawo gye yaleese eriko obuzibu kubanga obadde akukuta ate okumanya ensawo eno nkambwe yasoose kujjawo yandibadde amanyaako omulala kati abantu tebamanyi kigudde mu lujja luno okufiirwa omwana n'alwala mu ssaawa emu n'afiirawo kali ngambwa ebisigaye tubiwe Katonda tandikoze etabudaage kwedi Mukama Katonda akubye kuyu Katonda amukubye kuyu nyabula eri emitala nga ziri ssaawa 5 za kiro negamba kankeere wano ebintu gye byabadde tofaayo tulewa munaawe muzeeyi kyonna kye kale nno mukazi wattu yabadde wala najja akungubage mulimu abaziika batyo tugenda maaso oluvannyuma bakyali mukungubaga wawe walalalalalala kikyate ono bamuyiridde obuuki isima n'akumamu wawe nfudde ekyo tekiŋŋana kutwala buugi waliwo akutta ekiso nveeko wabegane omwana atabusa avudde mu nyumba n'ekiso wuuno yitawe najuna nsooka yeetooloola ennyumba muganda we bamwokyezza bakyali mukungu aweza temungira temunzita munyambe omwana nyina mwenga mwana abadde kibannanga akutta ekiso nakyetunga waliwo ali mu kasaka n'entamu y'obuugi wali mu kasaka n'entamu y'obuugi omwana obadde awoza mundeke bannange yisima ogenda okwetegereza muntu bebyo bye mulaba oli ne mubeera mu naasala ekkubo nga tali ku nsi ebirowoozo alina bingi
Efirimu egenda maaso. Omwana mufu. Mufu. Ebizibu biri mu nsi. Ono yatambulirawo sijja bisobola. Wano tewasaana kuddika. Yeeyongerayo. Kiki ekigudde mu maka gano? Kizibu ki ekigudde mu maka gano? Era ekibuuzo kiri nti kimalikawo? N'oyo omwana baamuziika. Mukoona ddagala alaba. Omwana naye baamuziika. Efirimu egenda mu maaso. Kyokadde nga asaaga bavayo banyumya abakungubazi. Yabadde nga asaaga eggulu gye lyava. Gwe ndevayo omukazi ono w'olubuto olutonde lw'efukuta. Olaba ekyava mu mukazi ow'olubuto nga baakaziika omwana ow'okubiri. Laba ekize. Kumbe mukoona ddagala alaba. Mukoona ddagala aziga. Gwe soka olindeko. Nekiyingira ekidomola. Muvuddemu enyoka. Egenda maaso. Nagambe Uganda Film Publishers Guild Project 3. Akakundi kano aka Uganda Publishers Guild Project yokusatu beba kutuusako firimu eno era ge maduuka ga Ladies Corner, Container Village, Venus Plaza, MK Video Center, Perfect Videos, Blaze Videos, Kuzai, Big Boys Ndugu, Maryland Kawempe. Again, class. Ebyembi bisekerwa. Ebyembi bisekerwa. Oye mama orororo. Omukyala agenze. Kigenda mu maaso wano. Amazima gakatono omugulu. Siratemanyi. Babuuza muzeeyi. Simanyi bwana wange. Naye bannange omwana ava atya eri ne yeetema ekiso ng'okyali ku ebyo. Ate n'omukazi wuuno azadde ennyoka. Simanyi buddange. Sipaki. Ozajja n'okuzannya. Eri Mukama Katonda. Omuntu agenda kukola atya? Kino ekyalo kinaasoboka? Kaakati kiki naawe? Nakulaba. Okimanyi oli mulogo? Oli kuki? Mpa kyompa. Ngenda bagamba. Watega oli munnaabwe yasoose okufa. Family emu yakagwamu abantu basatu. Kati bazaala misota. Mwana gw'oli mulogo. Sobola. Bambi nyamba katugenda kwatyo okugira. No musawo. Kali gamugenda kutwala ku musawo. Oli alogerawo. Genda kuyamba bijjemu byonna. Kati byonna byobadde ologa omwala atandise okuti ali aloga mulenzi ku mwagala omulenzi yasoose okufa. Family muganda we naafa omulala lunaku lumu kumpi n'ennyaabwe wuli afudde. Kati ono ke yatega mu kkubo yalowooza ke katta abantu naye kyamazima ensawo muzeeyi gye yaleeta. Kali amugayo n'ekituufu ekyamazima omusawo ye mukozi. Efirimu egenda maaso. Kati ogenda okuddako eno.
Aya abakulu. Ne bannange. Jjajjange mwenna mbakuwudde. Laba. Omuntu yenna yatwala ensawo eyo. Bw'aba agaanye okugikomyawo. Kale waliwo ali maziga g'okutwala ensawo. Ensawo yalugenda. Famire ye. Kaliga kakyo n'ekiriwo. Eyatwala ensawo. Afadhali famire etule esule nga yeetakula. Bawulira ebikunga bibatambula kati andekera ati ensawo enfu. Musango. Sinze ndete obuzibu kakano kirabika ensawo bali gye baatwala. Ono yali muzeyi yalina yali nyiniyo yuno. Abali awo ogenda okwetegereza. Ogenda okwetegereza. Waliwo akabyanzi. 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 Tanda mu computer. Otano wensuleza sulwazo tukoolo tuyita ito tukola kola. Bulaga javubo. Bulaga javu. Kati katukendo kubonerezo kitegeere. Teka. Kirabi kuba yayita mugundi ng'agenze kunywa kenge. Yonna oba ensawo olina atwala eyo no n'asigaza eyo oli. Kati eyono gye baatwala efuukidde gye yagenda ekizibu. Naye kennyini emmandwa zino zimutabukidde. Zimutabukidde. Zaagala nsawo yaayo. Zaagala nsawo. Kati eno waliwo alowooza nti yaloga abantu bali. Newe, jondola kwa kasomsawo wakola. Kugambye tuwaja tasobola. Baba twala. Igamba ge mazima. Buli kimwakikulako. Byonna ne biggwawo. Efirimu egenda maaso. Kulako. Nze mwesiga. Kale, tondwisa tugende. Nga mga tuyitewo. Baba. Ne tulaba omusawo oyo kiki. Eka. Abantu beekana baleka bagonvu. Kalisa. Mwe bali kutubudaabuda. Sika kubanga mutulese mu bizibu. Naye baba guma. Nja kuguma. Ojja kuwangula. Tuwangisa abaguma. Egenda maaso. Ojja kuwangula. Ono yali mu kumugumya. Olina okumugwawo. Nina. Kivumbi. Mpaka kukabira wawondera okubiteeka engo jange. Ompeyokko. Katusabe. Obulwadde bujja kusooka bw'omukyala. Ajja kutereera. Ajja kutereera. Kale katumusabire babaguma. Ndaguma. Kale sebo. Olwo batulabira. Osasire bonna. Egenda mu maaso. Muganda wazze namweyazikako omuguwa. Kino kikino. Ebyana byonna biringa ebyazaalira mu ssanja. Kino kitunulanga sekesa. Kale kiri mu kulya bwennyanja. Tugenda maaso ne firimu. Ye Nankunda Sarah, original names. Akagumba. Abaje bayite empagama. Akuta akakule akakeje. Ogenda kwetegereza. Akagumba kamulalide. Akagumba kamulalide kati. Kagumba. Efirimu egenda maaso akagumba kamulalide. Akagumba. Soko olindeko. Ono akagumba kamulalide ate kiki kino. Kamulabe bugumba bukyabalalira nnyo. Ogira obulevu. Wini abaffe. Kiki tuliko ne Mukama Katonda. Efirimu egenda maaso. Soko olindeko. Waliwo ata eyewanise ku muti. Mama! Waliwo omwana omulala ebyo ebintu nze nabagamba muntu simanya ekifo kimulakidde mmere emwokeza mimiro ebintu ebimu bibaawo lwa nsonga. Tugenda maaso ne firimu. Akagumba omwana abadde ali era mu miwula gyonna alabye kuli kagumba.
Mukoona ddagala yasobeddwa. Mukyali awo. Eri waliwo ekirala ekiriyo. Kiki ate? Mukyali awo musooke mujja waliwo ekirala. Efirimu egenda maaso. Eri waliwo agudde afudde akagumba. Buli kaseera wabeerawo ekibaawo bane luno lusumba. Ebintu bibeerawo mu nsi. N'ogamba oba amaka ago gabaaki. Be balina ebintu baba babyesombera. Efirimu egenda maaso. Egenda maaso. Sendi. Kyamaanyi. Laba ekizibu. Naye okujoyisani ebyemu yokabwe. Abange. Mukakane mukobanna. Wose mgwa okwotuga Ntegeta. Bagakaaba. Wose mdugwa okwotuga tato. Bagakaaba. Okwotuga tata wanange. Ni sendi kyale sema. Ono atukoze bubi nnyo. Kakati ono okubanga yeetuze omulambo tugujjeyo. Naye ate okubanga tumujjayo tusooka mukolako ekibambya. Salayo. Tetunnamuta ku bantu abeetuze baba beekyejo ekyo. Era ekyo ekikola bakikubira ddala emiggo kakasa nti tekidda mu lujja. Owa kibooko n'agolola. Ate ziba kibooko bbiribbiri. Kyekiddako kye tugenda okulaba mu kitundu ekyokubiri. Era tugenda batukibatuusaako. Nagambye okuva mu Uganda Film Publishers Guild Project 3. Ogenda sanga ku Blaze Videos ku Zaya edduuka li F16. Perfect Videos ku Yamaha Center. Songa MK Video Center Majestic Plaza Level 5. Edduuka liri namba 8 ne Lodies Corner Container Village Venice Plaza. Mwena tubaagala nnyo abawagira ebina Uganda. Era ne matundiro ga firimu onna mu ggwanga. Efirimu eno weeri akuume.